Omuliro ogutannamanyika kwe guvudde gukutte ennyumba y'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM. Naye amaanyi gampeddemu. Kkooti ensukkulumu etandise okuwulira omusango Robert Kasibante we yawaabidde Pulezidenti Museveni basazeemu obuwanguzi bwe. Engeri gye byabitambuzibwamu yali emenya amateeka era ekyafekitinga nnyo okulonda kwonna. Kkooti esindise Pasita mu kkomera lwakubuzaawo biwandiiko bya ttaka lya famire ery'ekijja. Bwe butugezaako okumusaba ebiwandiiko ebyo nga tabituwa. Meeya Sserunjojo ow'eddembe atudde mu ttaka n'asiita lwakalulu. Ne bwe muleeta ne bujja ne muleeta anti-corruption nebuuliriza nekebeera sirina we saawangu. Kale katandika agataliiko nfufu nga tutandise n'omuliro ogutannamanyika wawe guvudde ogusanyizaawo amaka ag'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM ebintu byonna eby'omu nnyumba ne bisaanawo era nga basigadde mu ngoye zokka ze balimu. Davis Muwaya omutuuze ku kyalo ky'Ennyabiggo ekisangibwa e Kawanda mu division e Nabweru mu Nansana municipality atasigaza kantu konna mu nnyumba oluvannyuma lw'okukwata omuliro emisana tuku bw'abadde agenza okukola. Emmotoka tubadde tugitaddeawo. Muwaya nga mukozi mu kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ky'NRM ku Secretariat ekya Ddondo amawulire agafunidde ku mulimu balirwana be bamukubidde amasimu. Abangamba nti ewo wayidde wonna wonna naye amaanyi gampeddemu ne mu kujja nazze mpola kubanga nadde ndi mweralikivu nga simanyi kiri naye nga mazima ennyumba yaweddewo yo era twasuze mu hoteeri. Muwaya era agambye nti omuliro guno naye yeebuuza guvudde kubanga awaka tewabadde muntu n'omu nga ye yasuubiza nti wayinza okubaawo omuntu ow'ettima akolezezza enju. Mu kulaba alabako wano kwendaba ennyumba yange bakabayokyeza njoki kubanga nyinanga ebintu bibiri byendaba waliwo ebisumuzo by'emmotoka ebadde ewaka twabirese mu nnyumba mu kisenge twabisanze wabweru nga bigudde nga ate akasumuzo tekaliiko. Then waliwo ne kawaleti akabadde mu ssente nako tekayidde ng'ate tukasanze mu nnyumba ekiro kino ennyumba eyayidde okuggwawo. Abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu Violet Nakunja agambye nti basaze kulaba omukka waggulu nga bagenza okulaba omuliro gutuntumuka era bagezezzaako okutaasa ennyumba eno kyokka tekisobose ng'emmotoka ebadde wabweru yokka yesobodde okutaasibwa. Ne tuzikiza amazzi ekibinta nga temwabaddemu mazzi. Naye twasombye ng'ebidomola nga tuzikiriza mama omuliro nga mungi. Naye nga omuliro tugulaba gufulumira wano mu ddinisa. Kati wano wabaddewo emmotoka. Kati nga tubagamba wakiri mutaaseeko emmotoka. Banenyeza poliisi ya zimamoto eruddewo okutuuka nga bagamba nti singa ezzimangu yandibadde etaasaako. Abantu ne banyiikira nga bayiwamu amazzi mu nnyumba naye ne kigaana. Twagenza okulaba poliisi ezze. N'ekimotoka ky'amazzi naye nga tebakyalina kyakutaasa. Amyuka sipiika wa division y'e Nabweru Musi Ismail Kalyowa agambye nti abatuuze balina obuzibu bunene okuzimba amayumba kyokka ne bagaana okuteekawo amakubo agayitibwamu emmotoka nga poliisi ekalubizibwa okutuuka wabira wagudde akabenje k'omuliro. Yanguyeko okutwaliza awamu okusinziira ku bulijjo nga bwetuuka kubanga yatuuse essaawa nga 8:00 ekyasinza okugiblockinga was the what yabadde weyabadde eyita. Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu kampani Emirano ayogedde ku njega eno. Nga okunoonyereza kulaga nti omuliro gwatandikidde mu master bedroom era ne gusaasaana okkakkana ng'ebintu bya bukadde na bukadde byononekedde mu nnyumba eno nga tuli mu kunoonyereza okuzuula ki ekyaviiriddeko omuliro guno. Bw'oba batuuze ku kyalo Buye ekiri mu division y'e Busimbi municipal y'e Mityana bagoddemu encukwe munnaabwe yagenze ku kyalo nga yeewaana nga bwe yabadde aguliddwa abawagizi b'ekibiina kye NUP ababbira obululu era nakkiriza kyokka ne yeefuulira abamuguzi obululu n'abuwa b'NRM ate basanze ng'afudde. Omulambo gwe gusangiddwa gusooliddwa ku ttale nga omugenzi ategerekeseeko lya Kanyankole nga kitegerekese nti eggulo limu aliko
yakubidde essimu omulina ssente w'ekyalo kino nga bategeeza nti babeeko kye bakola kubanga okubba obululu mu divisioni y'ettamu naddala mu bitundu nga Wabigalo ne Kiyinda kwabadde kususe. Kyamazima kitwewunyisizza okuba nga ate bukedde ku makya nga yafudde tulowooza nti abo bennyini ababadde bamutumye okugenda okusuulayo obululu bayinza okuba nga bwe bamutuusizzaako kino kubanga yasussizza nnyo wolokoso. Sanda Ambrose Kafunda ssente w'ekyalo Buye Kikumbi agamba nti Kanyankole yasoose kubira abakyala essimu ku kyalo n'oluvannyuma ne bamutuukako nga bagamba nti yabadde aguliddwa emitwalo 1.5 okusobola okubba akalulu. Yasiibye ku kyalo kino ng'alaga akalulu ka NRM bwe baakabbidde mu Kiyinda ne mu bitundu ebiriraanidde awo mu Wabigalo nga babbyewo nnyo akalulu k'amaanyi ddala era bwe yavuddeeyo bwe yasiŋŋaanyeyo abaamuwadde 1.5 ne bamulagira ne bamuwa obululu bungi ne wabaawo bokisi ne bamulagidde agenda abusuule. Abatuuze boogedde ku mugenzi ng'abadde omusajja w'emirembe era talina mpaana na muntu. Abadde muntu mulamu era ng'omulimu gwe ng'atunda amazzi ku mikolo mu bafiirwa lejero nnyini twasinkanye yali wansi mu katani wa Mama Mole n'agamba nfa kulonda. Poliisi etuuse ne yikebejja omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika y'eddwaliro e Mityana okunoonyeza kugenda mu maaso. Omumyuka wa RDC Mityana Prose Mwanjuzi atuuseko mu kifo kino n'alaga obweraliikirivu olw'effujja erikolebwa ng'alabudde abatuuze nti balina okubeera abakakkamu basobole okuyita obulungi mu kulonda. Era nga ekiri wano abatuuze bavuddeyo batuwadde obujulizi n'obukonge bwe babadde bamuwadde babulina era poliisi ejja tuyamba at the end of the day bakomewo ne report batubuulire. Njagala okukubira bannayuganda omulanga politics kebeera dwandidayi tetugamba nti wemba siyiseemu nina okugenda n'obulamu bw'omuntu. Mbeeka Ssente Nkagere ne Lukakajiri okusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate abalamuzi 9 abakooti ensukkulumu bagobye okusaba okw'okukola ennongoosereza mu kwemulugunya okwa Robert Kasibante mu musango gwe yawaayo ogw'ebyokulonda ng'onawakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Abalamuzi balambise engeri omusango guno gye gulina okutambulamu era nga gugenda kuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Abalamuzi ba kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeyija batandise okuwulira omusango gw'ebyokulonda kwa President mu kibiina ki National Peasants Party era eyeesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obwa President bw'eggwanga lino Robert Kasibante gwe yassaayo nga awaabira President Museveni era nga yeemulugunya ku kulondebwa kwe n'okulangirirwa ku buwanguzi mu kulonda okwakaggwa. Abalamuzi abalala kuliko Pasenait Tohaise, Michael Chibita, Elizabeth Musoke, Christopher Madrama, Monica Mugenyi, Muzamiro Kibedi, Catherine Bamugemerere ne Stephen Musota. Kasibante bwe yateekayo omusango guno yateekamu okusaba kwe kkooti emukkirize afune obujulizi okuva mu kakiiko k'ebyokulonda okusobola okufuna DR foomu zonna, afune ebifo ebyalondebwamu, engeri ebikozebwa mu kulonda gye byatambuzibwamu, polling station ezaayongerwamu akakiiko k'ebyokulonda, ebyuma bi biometric voter verification kits ebyakozesebwa mu kulonda kuno n'ebirala. Wabula Kasibante era mu mpaaba yayagala kukolamu ennongoosereza naye kkooti temukkiriza olw'obudde bw'ekyo n'egoba okusaba kwe okw'okukola ennongoosereza mu mpaaba. We did write to this court, a copy of which was uploaded on Ekimis, seeking the indulgence of this court to allow us an adjournment to enable us file an amendment to our application. My Lord, I think we have about 30 days now. For us to make it decision? Yes, my Lord. Okay. Are you considering that element that we need to do things in a timely fashion? The main reason for this is that we have very strict timelines, but we'll give a detailed reasoning in the ruling that will come subsequently.
abalamuzi bawadde ebigenda okugobererwa mu kuwulira omusango guno ng'olwaleero enjuyi zonna eziri mu musango guno baakutula okwegeyaamu ate ku Lwokutaano bateeke wansi ensonga ezigenda okukolebwako mu musango guno olwo badde mu kkooti nga 3 February ensonga bazanjulire kkooti era ku olwo kkooti lwegenda okuweerako olunaku lwegenda okutandika okuwulira omusango omukulu gwe yawaaba. Then on Friday, which is 30th, you are going to file a joint scheduling memorandum. But if you are filing that joint scheduling memorandum, you will also file the submissions in the application. So the respondent should file the response on 1st of February, which is Sunday. Kasiba nte mu mpaaba ye agamba nti waliwo okubba obololo, okulonda tekwagoberera mateeka, abasirikale beenyigira mu kalolo, okulonda kwetobekamu emivuyo, abasirikale okulemesa abalonzi, okubatiisatiisa n'okulemesa abamu ku beesimbyewo, okukuba kampeyini mu mirembe. Ono era yategeeza nti NRM ne President Museveni bawaliriza akakiiko k'ebyokulonda okumulangirira nga tawangudde n'ensonga endala nnyingi. Instead of okutambuza district tally sheet oba district declaration babitransmitting nga electronically computer. So twagala kooti etukkirize tutunule ku transmissions ezo tubeere nga twongerako supporting omusango gwaffe kubanga kwe kwemulugunya kwaffe nti engeri gye byabitambuzibwamu yali emenya amateeka era ekyaffectinga nnyo okulonda kwonna. Ono ayagala kooti esazeemu obuwanguzi bwe bawadde ebiragiro ku ngeri omusango guno gye gulina okutambulamu. On the 3rd, we shall meet here at 10. We complete the scheduling and thereafter we shall hear the application. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama yalangirira President Museveni ku buwanguzi mu kulonda okwaggwanga yafuna ebitundu 7 n'obutundutundu 65 ku buli 100. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Omusumba w'ekkanisa eya Lusaze Christian Fellowship asindikiddwa mu kkomera e Nakifuma nga kigambibwa nti yalemera ebiwandiiko eby'ekijja kya famire y'omugenzi Mutagubya Polycarp eyali abeera e Lusaze Lubya mu ggombolola ey'e Rubaga n'ekigendererwa eky'okukumpanya ettaka ery'ebijja. Omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakifuma Peter Gukiina asindise mu nkomyo Musumba Bingi Polycarp Mutagubya ow'ekkanisa eya Lusaze Christian Fellowship nga kigambibwa nti yalemerera ebiwandiiko by'ekijja ekya famire y'omugenzi Elvitius Mutagubya Polycarp yali abeera e Lusaze Lubya mu ggombolola y'e Rubaga n'ekigendererwa eky'okukumpanya ettaka ly'ebijja. Kigambibwa nti abafamire ya Mutagubya balina ekijja kwe baziika abantu baabwe Kasubi kyokka ne kijjula nga famire basalawo okugula ettaka eddala ery'ekijja e Luseera Kasawo mu munisipali y'e Mukono era ng'Omusumba Bingi nga naye wa famire eno yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonya ettaka n'okuligula era bagula eriweza yiikeemu kyokka n'asigaza ebiwandiiko n'agaana okubiwa abooluganda okumala emyaka 5. Twadelegatinga Bingi Polycarp Mutagubya agenda agule ewalala naye bwe yagula ebiwandiiko yabyesigaliza nga tayagala bbiwa famire yadde ng'ekijja ekipya twali tuziiseewo abantu abasoba mu 10 twatandika okweraliikirira nga tugamba nti notuba tutya n'ekijja naye nga tetulina biwandiiko byakyo nga bwe tugezaako okumusaba ebiwandiiko ebyo nga tabituwa. Abamu ku booluganda okuli Jane Mbabazi ne Daniel Sekyanzi basalawo okuddukira mu kkooti okwekubira enduulu. Tukizuula luvannyuma nti nno yagamba nti nno okusinziira ku misango emingi egyazizza bwe muli muloopa omusango ne gumusinga naye ng'atundayo ekyo bwe kyatugwa mu matu tandika okwekubira enduulu n'atugamba nti n'endagaano zaamubulako era n'alipootinga erugala. Tutuuka erugala tusangayo mutuufu nga alipootinga nga zaaliyo tumugamba kale oba alipootinga jantuddemu kasika baatuguza bwe bali erusi wano yeemu nabo bakkiriza batukolera endagaano endala n'akikkiriza naye n'agaana okujja okukola ekyo tugulawo omusango gwaffe twalooka omusango gwaffe Kasawo poliisi ne tumuyita
n'agiramu awo naye n'amala n'akkiriza n'ajja ne balikodinga statement tugenda ne tukola endagaano empya mu makati ga LC n'akakiiko ke ne bafamire memba abaaliwo twabikola nabo n'abitwala. Omulamuzi olwaliro abadde alina okuwulira omusango guno wamu kusaba okweyimirwa kyokka oludda oluwaabi nga terwaweereddwa kusaba kuno kwe babadde balina okussa ku mukutu gwa kkooti ogwa Ekimis. Ono aleese mukyala we Betty Nalwadda ne mwannyina Agnes Mbaita okumuyimirira. Omuwaabi wa gavumenti Josephine Nanyonga asabye kkooti okwongezaayo omusango guno kisobozese abavunaanibwa okussaayo okusaba kwabwe. Omusumba Bingi yawolerezebwa munnamateeka Katongole Arthur Johnson. Omulamuzi Gukiina bw'atyo asindise omusumba eno mu nkomyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. I'm adjourning the same to the 2nd of February at 10 to allow the prosecution to respond to the application. In the meantime, you upload the documents and serve them on the prosecution. Edith Nalugwa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Munnakibiina ekya NUP Emmanuel Serunjogi avudde mu mbeera n'atuula ku ttaka ng'alaga obutali bumativu olw'ebyo ebibadde bisomebwa munne we babadde ku mbiranye nga balaga nti obululu bwe bweyongera mu ngeri etali nnuŋŋamu. Bino byonna bigenze mu maaso omusasi waffe ng'abikwata katukulage ebibaddeeyo. Mu kulinda okulangira eyavudde mu kulonda kwa bameeya b'amagombolola ssaako ne bakansala mu Kampala okubadde ku ttendekero lya Mubuze Nakawa kiri ekigezezza olunaku olwaleero abamu otulo tubayinze ne batandika okwebaka nga n'ebimu obwedde ebisomebwa tebabimanyi nga kuno kubaddeko n'abamu ate ku babadde bagatta obululu. Angela 0, Sentiva Vivian 30. Batuuse ku lulwa bameeya b'e Kawempe ng'embiranye ebadde wakati wa Emmanuel Serunjogi owa NUP ssaako ne Bulime Faluku owa NRM. Ku ssaawa 11 ez'okumakya Serunjogi aguddewo ekigwo bw'awulidde ng'obululu obubwe nga butono nnyo ng'obwase bulimi bungi ddala n'atabukira abakacooka ebyokulonda ng'agamba nti bibasomye si bituufu. Kino kimujja mu mbeera ne yeekandagana afulumye bweru wa weema n'atuula wansi nga bw'asiita mu ngeri y'okulaga obutali bumativu kyokka nayo tabandaddeeyo ate n'agenda eri atwala ebyokulonda mu Kampala ng'amusaba amuyambe buyambi. Tutwala obudde okuvuganya ebifo bino batugamba oba tekyali kulonda tumanye tekyali kulonda ne bwe muleeta ne bujja ne muleeta anti corruption nebuuliriza nekebeera sirina we saawangudde. Kyokka bw'agenze eri akulira ebyokulonda tamuyambye bw'amutegeeza nti obululu bwabadde ayombera nti babubbi obadde tebunaakusomebwa. Makere 1 is not yet read. Election officer, come and continue. Be patient, there will be a bo abamu ku beesimbyewo nga basuze mu kifo kino bategeeza nti basazeewo okuuma obuwanguzi bwabwe era nga bantu bakira buli omu awera nga bwe yawangudde edda wadde nga akakiiko kabaali tekanaba kulangirira kubanga ke kalina ekyenkomeredde. Nasuze nkuuma akalulu kange nga sobola akavaako kubanga obuwanguzi bwange nabukoleredde kubanza ekyenjawulo buli polling station yange oba buli box nagiwangula osobola okunoonya akalulu n'okalaba nga kangunya eyo naye okuyingira ku tale center n'okakuuma paka okutuuka okulangirira kiralamu. Wano twebuuza ebintu oba tebiikyuka oba binasigalanga webiri nesinalaba ku mpeke ya tulo nenkakasa bannayuganda ne bannamutungo naddala butungo bani parish mubere bagumu okulebeze bammwe alina okulwanirira wiini gyetwatobedde olunaku lwajjo. Era nebaza bannakawempe division timwebale kulaga maanyi mwebale kulaga essuubi lyammwe weriri. Ab'ekawempe mwebale kulonda nje ndi eno abantu abamu bakaaba maziga naye ndi mugumu
ebinaava ebyo bivaayo. Obudde bukedde okubala obululu n'okugatta ne biddamu ne bitojjera buto kyokka nga balondesa basoma obululu babeesimbyewo nga basoma obululu abamu bwe batalina olwo ne batandika okwemulugunya nga bagamba nti basoma tebibadde bituufu nga byawukanira ddala ku bibadde bisomebwa era kabuze katayi bifuba bibabugume nga poliisi yetaasizza okukakkanya embeera. Oluvannyuma atwala ebyokulonda mu Kampala agenze maaso n'okulangirira bakansala abawangudde mu bitundu eby'enjawulo nga bebajaganye era bamutwogeddeko nabo nga basanyufu bya nsuso. Neebaza bannakyambogo olw'okunnyongera okunzisaamu obwesige. Obuwanguzi buno butegeeza ebintu bibiri oba bisatu. Ekisooka abasuubuzi bagera kuba n'eddoboozi mu kanso. Kati okuva jjo n'ekiro kyonna embeera ebadde ya bwerinde nga siteredde ngamba omanyi bamanyi nnyo okubba obululu ku ssaawa esembayo mpaka we mpulidde erinnya nga bampise ne bannangirira awo wentegeredde nti nze muwanguzi. I declare Salim Saad Umbulu azikunuukiriza okuwera ssaawa 10 akuliddemu enteekateeka y'ebyokulonda ky'obutungi Jennifer alangiridde Salim Uhuru nga mmeeya omulondo wa Kampala Central Mujja ng'ono awangudde Moses Katabu munnakibiina ky'NUP. Olwaberekeddwa kwa Jati Minsa Kabanda n'akwasibwa ebbaluwa emukakasa era ne yeebaza bannakampala okumussamu obwesige. Nja kwebaza Katonda okuntuusa ku buwanguzi buno. Kyokubiri nja kwebaza nnyo naddala bannakampala Central okuneesiga kisanja kyokubiri. Nange nafuna obululu emitwalo 2013 naye ate mmeeya Uhuru ansinzeeko naye ng'ate neebaza Katonda titutuuse ku kino nga Kampala Central Division. Byogerera ng'enteekateeka y'okugatta obululu ekyagenda mu maaso okwetoola weema z'amagombolola wakati mu bunkenke okuva mu beesimbyewo. Kale n'emboozi eyo katukuumuzeemu katono tudda n'ekitundu ekyokubiri mwogenda okumanyira n'ebibadde Wakiso. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Emirates College Nkowe, ssomero lya bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Tulina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma n'okuyita obulungi. Tukubireko kati okumanya ebisingawo. Okyasobola okusaavinga eggwanga lino ne tufuna amazima ne tuba nga abakulembeze abalondeddwa wansi mu butuufu abantu bafuna okuwangula kwabwe okutuufu ng'otudde mu ntebe eyo. Abawanguddwa mu kalulu e Wakiso bakaabye anyize n'alumba ow'akakiiko bamuyulizza engoye. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Eagles Eye Christian Junior School e Mukono Seeta Bajjo ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Tuli mu kifo ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Tusangibwa Mukono Seeta Bajjo. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba zaffe eziwammanga. Keep moving. Keep shining. Bring your hair gold to life and embrace the extraordinary version of you. Movit. All day confidence. Chinawa High Schools. Tuva ku senior 1 okutuuka ku senior ey'omukaaga tukulindiridde ku Chinawa High Schools okumanya ebisingawo kuba ku nnamba zaffe. Tulina amannya agawabiri ag'emirundi ebiri kugeza Lubega ng'eno waliyo Nalubega, Bukenya waliyo Nabukenya. Neno agamu amanya n'ogasanga nga lyabalenzi lyokka okugeza Seguya, Magandaazi, Balironda, Kamoga. Nti abakyala tewaliyo Namagandaazi kwegamba ne gasigala awo. Abamu bagenze bagakatikayo ng'ebiseera bye nawulira ng'oli bamuyita Nakamoga nti ate bino bitabusika nti bagenda bagakakaatika. Bannaffe ekyo ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu era kino katukitandike n'abajaasi mu ggye lya UPDF abalonze ababa n'abakiikirira mu Parliament nga bano bali 12. Pulezidenti Museveni naye abaddeyo era abakuutidde abo abalondeddwa okugoberera ennyo pulogulaamu za gavumenti.
ejju lya UPDF nga liyita mu Defence Forces Council Electoral College balonzi abagenda okubakiikira mu Parliament y'e12 okulonda kubadde ku kitebe ky'amagye ag'okutaka ebbomu nga President Museveni era omuduumizi wa UPDF okuntiko abaddewo abala abaddewo omuduumizi wa UPDF Gino Muzike nigaba nga ssente bwakati ebikulonda mu ggwanga omulamu Simon Yabakama yakubiriza okulonda mu kulonda kuno balonzi abasajja 7 n'abakyala 3 okubana okuliko amyuka omuduumizi wa UPDF Lieutenant General Sam Kidinga afunye obululu 3 Lieutenant General James Mugira afunye obululu 3 Lieutenant General Sam Kavuma afunye obululu 292 Brigadier General Gwenyi David afunye obululu 266 Major General Henry Masiko 251 Major General James Kinalo afuna obululu 245 ate Brigadier Officer Mwanga afuna obululu 198 abakyala balondebwa kuliko Kano Yikiriza Nighting afunye obululu 37 Kano Meme Sylvia afuna obululu 314 ate Kano Nekesa Christine Stuma afuna obululu 261. Being the returning officer for election of Uganda People's Defence Forces representatives to Parliament, having added up the number of votes cast for each candidate in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, CAP 177, I declare the following who have obtained the largest number of votes as elected. President Mukogera kujibali yazeza abajasa okulonda bagenda okubakiikirira. And also thank the Electoral Commission for organizing this function very well. I also want to thank the High Command for having nominated the people whom I forwarded to you. Awulidde gavumenti era byetuuseeko omulina okunyweza empisa mu bajaasi. The stability we have in the country now and the solidarity which you saw in the elections is due to the Micheno which have been Chenurad, broad unity. And if we solve all the other solvable needs, we shall have maximum and total unity, and that's what we are aiming at. Ayogedde ku nteekateeka za gavumenti z'okuggya obwavu mu bantu ezizireetebwa gavumenti. I congratulate everybody. I thank the Electoral Commission. I thank the army leadership for what has been done. Congratulations all of you. Bw'atyo Pulezidenti akudde abalondeddwa okulondoola obulungi enteekateeka za gavumenti ate omulamuzi Yabakama yeebazizza abajaasi olw'okukolesa empisa mu kulonda abakiise baabwe. I would like to commend and congratulate you, the members of the UPDF family, upon this successful electoral polling exercise. As we all witnessed, the voters were orderly and peaceful. Omukolo guno Pulezidenti aleka abajaasi 3 bafulumiza abadde mu kutendekebwa. Do hereby commission you to be officers of the Uganda People's Defence Forces to the rank of second lieutenant. Kale ate we tuvaayo okuva ewa Kisozi zibadde nkalu mu kulangirira bammeeya ba munisipaali ne bakansala baabwe. Waliwo omukyala asituse okulaga obutali bwenkanya ku ebyo ebibadde birangirirwa naye ono tebamuganyizza ne bamusikaasikanya okukakkana nga bamuyulizza engoye. Katulabe ebibadde eyo. Oluvannyuma lw'akulira ebyokulonda ewa Kisoto Robert Musinguzi okumala ekiseera nga talina munisipaali gye yalangiriddeyo ku ssaawa 2:30 ez'okumakya alangiridde Fabrice Lulinda muna NRM ku bwammeeya bw'Entebbe ng'ono yawangudde n'obululu 674. Yaddiridwa Michael Mutebi atalina kibiina mwe yagidde eyafunye obululu 2746. Ssekyondo Richard Owen UP n'afuna obululu 2663.
era tusiba Katonda n'abantu b'entebe olw'obuvunaanyizibwa bwebatuwadde tubasuubiza nti tetugenda kukola yazeeko okukola ku munisipaali y'e Nansana ng'okuvuganya okw'amaanyi kubadde wakati wa John Bosco Sserunkuuma ow'e NUP ne Hamidu Nsubuga wa NRM. Era wakati mu kusoma ebivudde mu kulonda, Sserunkuuma atabuse n'ategeeza nti ebisomebwa Nsubuga bye yafunye si byalina, era wano omusinguzi ayimiriza okulangirira okumala ekiseera. Bwakomyewo asazeewo okusooka n'abakansala b'eggombolola y'e Nansana era nga wabaddewo enkalo. Bakansala b'e NUP abalowooza nti bawangudde bwe balabye aba NRM nga bayingidde ne batabuka. Wabaddewo olutalo omusinguzi bw'asomye Anet Kobusingi owa NRM nti awangudde, olwo Immaculate Namanda abadde n'empapula eziraga nti awangudde n'alumba emmeeza ya musinguzi okulwanirira obuwanguzi bwe. Wabula abasirikale bamukubye n'okumwambula engoye ne bamufulumya wabweru wakati mu kutolotooma. Kino kitabudde ababaddewo ne bayimuka nga n'abamu amaziga gabayiseemu ne basaba musinguzi okukomya okulangirira abantu abatawangudde. It is very unfair, Mr. Trubert. You're facilitating murder. People are going to kill each other. We are neighbors. How are you going to be looking at each other? Tuwewe obudde tujje ku mmeeza yo nte bolinga dyala foomu zange zino nga bwe bazimpadde n'omuntu gw'osoma gw'olangirira nti no yalisinze naye ate bolinge naawe oleete tukompeyalinga tunooze omuntu omuntu akoze eki kubanga abakasa tetulina sente zigenda agenda mu kooti kuwawaabira naye gwe ng'otudde mu ntebe yeeyo okyasobola okusaavinga eggwanga lino etufuna amazima. Bangi abalangiriddwa ku buwanguzi kyokka ng'olumaliriza okubasoma ab'emulugunya bayimukirawo era bano nabo basindikiddwa wabweru. Musinguzi asazeewo okudda ku munisipaali y'Ekira. Eno nayo Norman Kabogozo w'e NUP abadde alowooza nti yawangudde dda kimubuuseeko we balangidde Alan Bulamumo na NRM. Kabogoza ne Julius Mutebi na PFF era nga yabadde mmeeya w'Ekira balumbye emmeeza ya musinguzi okulwanirira obuwanguzi bwabwe kyokka n'abategeeza nti asoma byafunye ku mmeeza. Oluvannyuma alangiridde Bulamu owa NRM nga mmeeya w'Ekira omulonde ng'afunye obululu omutwalo gumu mu kasanvu 17 n'addirirwa Norman Kabogozo wa NUP afunye obululu omutwalo gumu mu 3,475 ye Julius Mutebi na PFF afunye obululu omutwalo gumu mu 715. Ye Bulamu yeebazizza abamulonzera n'abasaba bakolere wamu. Mazima gennyini bakandensi banange bakimanyi nti abasinga okukola ate ze n'omutima ogukola embeera yonna ngenda kuweereza banakira tubeeko bitukusa mu Kira municipality. Ate John Bosco Sserunkuuma Galabuzi muna NRM alangiriddwa ku bwammeeya bwa Makindye e Ssaabagabo. Ono awangudde banne bwe babadde bavuganya n'obululu 4,792 addiriddwa mu NUP Yusuf Bugagaziwa nga ye afunye obululu omutwalo gumu mu 2,777. NRM efunye mmeeya mu Makindye Ssaabagabo. Kaseera kabadde kanene gibadde emyaka nga 25 NRM nga tefuna ku bukulembeze mu Ssaabagabo.
kati n'abantu ba Ssaabagabo beesiimye ebintu jjajja byonna byaweereza okuva ggulu bigenda okutuuka nga tewali kwekwasa tewali gamba nti ate ono alidde oba talidde. Mukulangirira asembezaayo Sserunkuuma Kanakambata ng'awangudde n'obululu 1,948 addiriddwa Hamidu Nsubuga muna NRM ng'afunye obululu 969. Regina Bakite Meya aliko akutte ekifo kya kusatu n'obululu 645. Sserunkuuma asiimye ab'Nansana abamutaddemu obwesige ne bamulonda naye yamu okubaweereza obulungi. Mbagamba bwe nfuuka meeya ezimu ku priorities zange kwe kubagenderezaako ku misolo egyo. Nabasuubiza bingi naye njagala bawa assurance nsigenda kuba disappointinga, ngenda kubaweereza bulungi. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale katoyongereyo n'omubaka owa Busiro East omulonde Ssalongo Emmanuel Matovu Magola yeekokkodde emivuyo egibadde mu kulonda okw'omulundi guno n'alambulula ebimu ku ebyo byagenda okutandikirako ng'atuuse mu Parliament. Abadde asisinkanye bakansala ab'omu constituency Lubowa ng'ali n'ab'omu maka ge. Bakansala b'omu Busiro East bakedde kusinkana omubaka waabwe omulonde Ssalongo Emmanuel Matovu Magola okwegeyamu ku ngeri emirimu bwe gigenda okutambuzibwamu okuweereza abalonzi. Bakansala bano bavudde Miruka okuli ogw'Emmende, Wakiso Town Council, Wakiso Sub County ne Kyengera Town Council. Magola bakansala baaniiza ne Nalongo West akabaana baabwe maka gaabwe agasangibwa e Lubowa era nga Nalongo n'abaana basiimye bakansala okuyimirira wamu n'omubaka omulonde Magola okutuuka ku buwanguzi. Okubaaniriza mu maka gano era njagala okutwala omukisa guno okubeebaza nnyo olw'obuwagizi obw'amaanyi bwe mwawa Ssalongo. Omubaka omulonde Magola asabye akakiiko k'ebyokulonda okutunula mu kwemulugunya kwabwe kwe basaayo okulaba nga bakansala bonna bagibwako obuwanguzi bwabwe bafuna obwenkanya. Then Tolbert watatuwa bwenkanya, Tolbert returning office wanaaba tatuwadde bwenkanya of course tugenda mu kooti nga tusaba recount kuba naagaana tuwa recount tujja kugenda mu kooti tupetitioninge at least okulonda kukoleki tudibwemu. Magola ne bakansala bano basabye bannayuganda okujjumbira okulonda okusigaddeyo omuli okulonda kw'abameeya ba Town Council n'abakiise b'abavubuka. Mutuyiira akalulu okuva ku bakansala baffe ab'Emiruka, mutuwa akalulu tulinawo ne bakansala baffe ab'abavubuka. Magola ayanjulidde bakansala abantu bagenda okukola nabo mu kuweereza bannabusiro East. Gano ge maaso gange ku ground ate lwe lutindo lwammwe gye ndi kye banaŋŋambanga nti kola wano ng'ekyo nkola ki nga nkikola. Bano abantu bakansala be mulaba wano abakyala n'abaami mbasaba mubampeere akalulu abavubuka ng'ennaku z'omwezi 3 ku Lwokutaano then ne ku nnaku z'omwezi nga 4 Ogwokubiri. Bano ye ttiimu gye mbawadde eya Wakiso omyuka. Ategeeza nti obuweereza mu Busiro East agenda kubutandikira mu kugula emmotoka y'abalwadde, okugula public address system biyite ebidongo, kosti eneyambako okutambuzanga abali mu bwetaavu n'ebirala ebikwa mu kkowa eryo. Abantu ba Busiro constituency okunnondanga MP waabwe addako ate era neneebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi omukisa gwe yampa. Mpise bakansala okuva mu magombolola 4 agakola Busiro East constituency, bakansala okuva Emmende obalabe we bali, bakansala okuva mu Wakiso Myuka we bali, okuva mu Wakiso Town Council we bali n'okuva e Kyengera bonna we bali. Mbaleese tusobole okunyumyamu. Mu kulonda okwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno, Magola yatunka n'abantu abala 11 omwali n'omubaka aliyo Medali Lubega Sseggona akali amaggwa era bonna n'abamega bwe yawangula n'obululu 3,561 abo batuusa yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.
wano ku St. Charles Lwanga International Secondary School. Lindirira ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Tweyongeddeyo ne minisita omubeezi ow'ensonga ez'ebweru Okero Oliem alaze obwetaavu bw'okwongera amaanyi mu nkolagana eya Uganda n'amawanga amalala mu by'obusuubuzi okwongera enkolagana eriwo ne mu by'obufuzi. Omubaka wa Grenada mu Uganda Samali Nambooza agamba nti Uganda erina ebintu bingi byerina okuyigira ku ggwanga lino naddala mu by'obulambuzi. Ategeeza nti bakola ekisoboka okutumbula ebyobusuubuzi n'amawanga gonna Uganda geekolagana nago nga bagenda kuteeka kukumbya obusuubuzi ku bitebe bya Uganda mu mawanga ag'enjawulo bayambeko okutunda Uganda. Byonna bibuulidde Minisita Okero Oliem ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Nambooza asuubiza okuteekawo enkolagana ennungi n'okulaba nga wabaawo entambula z'ennyonyi ezibuuka butereevu okuva Uganda okutuuka mu mawanga ga Caribbean. Grenada Mwegwa ekolagana n'ensi endala islands endala mu Caribbean bakole direct airline eva Africa etuuka e Grenada ne Caribbean countries omuli Jamaica, Barbados, St. Lucia, Dominica, ezo zonna nga tusobola okutuukamu nga tetuyise Canada, tetuyise US, tetuyise London. Ekitebe kya Grenada mu Uganda kiteekeddwa ku kizimbe ky'amabirizi mu Kampala era nga ambasada Nambooze agamba nti bagenda kufuba okuyamba bannayuganda abeetaaga okugenda mu mawanga ga Caribbean. For example, Grenada is known as a spice island. They're rich in spices. Grenada erina very good schools, especially medical school. Ate bw'oba osomedde Grenada, degree gy'oba ofunirayo eba eri certified okukola eri accredited osobola okukolera e US, e UK, e Canada. Degree ebeera erina amaanyi kati ebyo byonna basobola obifuna. Omugagga Dick Kizito aberekedde ku muwala we Nambooze namuyozaayoza. Njozaayoza nnyo omuwala wange ono okuba nti afuuse omubaka wa Grenada era nsuubira ajja kukola bulungi nnyo. Bo abakulembeze okuva mu bufuzi obw'ensikirano obw'abasebeeye obukulemberwa His Royal Highness Salim Bilal Matui owookubiri baagala gavumenti etongoza obuwangwa bwabwe nga bwe guli mawanga amalala nabo beeyagaleko. Obubaka buno babutiisa yavuganyizza ku bwa pulezidenti wansi w'ekibiina kya Revolutionary People's Party Frank Lira Kabinga bw'abadde ataddeko ewaabwe Captura okwebaza bonna bamuyira akalulu. Expected by now we should have had the institution running with either schools, support to the unable people to even educate their children because we are from a poor background. His Royal Highness Salim Bilal asabye bulira atuuse okusaba kwe eri gavumenti. He needs our government to help us and crown us as an institution, as a kingdom with a king duly recognized and to recognize the institution running. Bulira ategeeza nga ekitundu kyabwe bwe kirina ebyobugagga ebingi ebiyinza okukiyambako okulaakulana. Kwemwanyi ebala bulungi twetaaga okwongera omutindo ku Bogoya ava wano kuba Bogoya ava wano avaako omusolo mungi oguyamba gavumenti y'eggwanga ate wano ewava Bogoya asinga okuwooma mu Africa. Fred Kajubi ne Teddy Buyinza bwe bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.